Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya tuwezo okulike anti mutambula naffe nabwe kito tubasaba okusubscribinga okulikinga omuno kusharinga content waffe tongera tokulike anti tambula ffenna wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe bagatambula wano mu nyaffe Uganda okusingira ddala kisawo kya bya bukulembeze kisawo kya bya bufuzi gwanga Uganda nabwe kyo lunaku lwale tubaleetedde amawulire agatambula Gigo kuba nti akulira security wali ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform yali yakwatibwa ab'ebitongole bikuuma ddembe gye buvuddeko ku misango egy'okuba nti yasangibwa n'ebimu ku byambalo by'amagye yagenda okukebezebwa ewakaawe basanga ennyota z'amagye ku mudaalo ku ddaala erya Kano n'ebyambalo ebirala kino nno kyamuleetera okulabika nti asindikibwa mu nkomyo Jamaze emyezi egiwerera ddala 3 so olunaku olw'ejjo yateereddwa leero azze okwogerako eri bannamawulire ayogedde ebigambo bingi nnyo ddala n'atulaga okusomozebwa okwenjawulo kwafunye mu Komera n'atulaga biki bye yayitamu na biki byayize mu mbeera ezifaananako bwe zino n'abaako n'obubaka obuolyawo bwaweereza gavumenti tetwagala kumwogerera nnyo wabula katusooke tumubawe oluvannyuma tukomewo tusiige ekifaananyi ekigazi n'okuttanya ensonga eno kasooke tubawa Akirewo then tukomewo tulabike nti tutunuulira ensonga mu bugazi bwayo zakuba sawa mukaaga nitunuulire emmere enjala ennoma nitunuulire embeera gye ndimu nino girya n'engalo zinene obungi Nenoonya gundi omu mbafunamu ekintu ekyakisobola okwesala natandika natakula gino emisuwa kuba guno musuwa gwiwa omusaayi naye tegwayita gwenjagala nenetakula buli bwe bankuba guno omutwe ogulaba musaayi tegwaggwamu gwe nali njagala nga nenoonya fo nali njuliriddwa okwetta mumbeera enyigiriza naye loza Mukama Katonda ali nange wanze ndi mukkiriza era wajjukira mumanyize wantuza sapuli nze sapuli yali enzise zino embogo zino sapuli ye yali enzise awo gonagona nagatakula Funo musaayi gunkendeeremu nfe naye nga noonya fooko yambula amazima ga Katonda n'obudde Katonda yanyamba munnange ne bukya nga ntudde ku ttooyi ku mpingu zange seebaka nensomamu kasapule kange mu magezi kubanga alina mu mutwe enkuze ngisoma obudde ne bukya zaali ziwera 11 nga banza okusizza Eno nabe bagulawo nengena nenaabo nenyamba engoye zange ne banziza mu mwaka kalungu banfulumya 12 nozanze nali kwesooka kunywa amafuta ffe twasookawo nga tebanaba nagaggulawo noka netambula simanyi buwa bwe bantwala ndi mubika amaaso nze ngenda okulaba wendi nga ndi ku kooti maaso naye mu musirikale omwangamba Akirewo mutuuse kooti maaso gwe simanyi naye ate n'abasirikale abo bonna si babi ebyo byogedde birimbamu ne musemwayi mwebali abalungi besijja kwogera biki balungi abamu ate abamu si balungi balina obusungu bwabwe nenabuuza omusirikale yandeeta nemubuuza afande nundese mu kooti y'amagye nakoze eki ojja kulaba era bwe nalabira ndeesi bali bagala kumpisa manju ne babagamba omusire muzeemu muyise maaso okundeeta mu maaso ne banjijjako ekikofiira era nagirawo kweyo enkofiira eyokya
ebuguma n'otuyana n'ofulumya buli wamu amazzi enkofiira eyo byebino byekisho bitwambala wanene bakikwambaza nekijja paka wano ebakuyamba bakireeta paka wano ate omala okyamba balina kubeerawo oti birina n'ennamba wasire babingamba omu wayambadde namba ki ate bakuwadde etta mulimu etta eyo oli teyawona biki amafiya ebeera nyingi n'abasibe abamu gye bayingi bakuteekamu gye bakugulira naye bwe natuusibwa mu kooti y'amagye nga mmaze okuyingizibwa mu sseero nagamba Mukama Katonda weebale Mukama Katonda weebale ng'olwonda bantandise okufuna obwenkanya naye balooya bali bataddeyo ekiwandiiko ekindeeta mu kooti kandi awo kansoto gye musisinga atuuse tano atuuse neŋŋamba ne bampanako ne ku ssimu ne mbagamba gyabakubirako ku bantu bange ne mbagamba naye kanjogereko ne pulezidenti niba omuntu anenjogerako naye bannange tetulina musango mutulanga gwa bwereere zera okusaba kwange kugenda eri gavumenti okulamukaje opposition okuvuganya kuveeyo waffe ekitusibiza mu makomera n'okulumya abaana baffe byabufuzi ate ffe okuwagira endowooza yaffe nze nyumira ku ndowooza yange yensibya era tusaba mutulamule bulungi mu makooti gammwe era mutuwulirize nga bwe mwampuliriza ne mumpa eddembe lyange n'abalala babawe eddembe lyabwe era babawulirize bulungi nga tebakakiddwa obusibe katukozesa ekigambo mbubuggwa naye bwagenze munzi akanga akagamba buwedde butya ng'ebikimu byazze bwe biki ebyo bola mwajja ku kooti ne bambaza sebo n'omusibe satiye n'alemu avume pulezidenti Kyagulanyi eyo emmotoka ng'omaze okufuluma waliwo giyingira tebakuzzaangako mabega naye nalanye ng'oli bamuzza emabega ayo ayiseeyo n'akalanga akalala bambi bakakibbwa naye ekinaavaamu katubasabire kireme kuba kibi kibaffe balinge babate era ntwala okwebaza kwange eri abakulembeze ba National Unity Platform omuli pulezidenti sekretary general groupu n'abakulembeze abalala bonna muli ba MP ameya yongera okwebaza Aginoman Sebi Kauma Kasim Jumba Smart Tamale n'abalala nyongera okwebaza media nze mwampoze ebbanja nze nali nsuubira obuta nfaako bampayiriza nakuba amamawulire saakikola era mbadde mukomera nga nsuubira emisango egyo gyensomera. Alright, yoyo mukulu Akirewo Kivumbi wabadde agezaako okulayika nti Atotola embeera mwe yayisibwa oluvannyuma lw'okukwatibwa ab'ebitongole ebikuuma ddembe ku misango oba oliawo gye bagamba nti baamusanga n'ebyambalo by'amagye n'ennyota eziri ku ddaala erya Kano. Akirewo Kivumbi ono mu Komera ng'era bwe tuzze tubannyonnyola amazeeyo emyezi 3 ng'ali munda era bazze nga bamuleeta mu kooti ey'ekinnamagye ffenna gye tumanyi nga court martial enfunda ez'enjawulo nga bannamateeka b'ekibiina ki National Unity Platform abakulemberwa omukulu George Musisi Shamim Malende Benjamin Katana bazze bagezaako okumusabira bail oba okumutta kakalu ka kooti enfunda ez'enjawulo
naye okusaba kwabwe kuzenga tekuwulirizibwa. Naye Mukama mulungi nti olunaku olw'ejjo Akirewo Kivumbi ono yagrantingiddwa oba yaweereddwa bbairo n'ensimbi za bukadde 2 era ne basobola okulabika nti bamuta. Ne bwe bakuwa bbairo tekitegeeza nti emisango giba givuddewo. Osigala owere n'emba najo oba oli awo abakulumiriza bwe bafuna obujulizi obukuluma oba okyasobola okulabika nti osimbibwa mu kooti awo wennyini then n'otwalibwa ne mu nkomyo ne bakusalira. Ne ffenna tuzze tulaba emisango egy'enjawulo naddala ku basibe bano ab'ebyobufuzi ng'ab'ekibiina kya National Unity Platform bwe bagezaako okuttaanya nti bannanga abasibe bano babyabufuzi, emisango gye babateekako si mijweteke, wabula ekituufu kiri nti abantu bano babasiba lwa byabufuzi era ng'ekibasibya kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti waabwe. Basibe bangi nnyo ab'ekibiina ki National Unity Platform okuli ba Eddie Mutwabo, Banubian Lee, basibe bangi nnyo naddala be baakwata mu kalulu akawedde. Tujjukira abasibe be baakwata mu bitundu by'e Kalangala, abasibe abaakwatibwa mu mbeera ez'enjawulo abaateebwa baabatakakaluka kkooti, naye buli kati emisango gikyaliyo mu kkooti. Naye ebintu bwe bityo bize bitambula wano e Kampala, Uganda, abazze bagoberera n'okutunulira ekisawe kino eky'ebyobufuzi. So Akirewo Kivumbi ye yateereddwa era nga banne bwe bazze bateebwa kakaluka kkooti, naye abalala bangi nnyo abakyaliyo omuli Bobby Yanga, omuli Bamachete, bano ba Muidin Kakooza, ffenna gwe tumanyi nga Ssaanya, ba Olivia Lutaya, abamu ku bo baavaayo ne bakkiriza emisango gino. Era mu bigambo bya Akirewo Kivumbi banne bwe babadde bamwozaayoza ne bamugamba nti blood obusibe buggwa, abagambye engombo tubadde tugikozesa nti obusibe buggwa, naye buwedde butya? Obusibe buba buwedde butya? Ekyakikoze olwa akoze statement eyo olw'ensonga nti bannaabwe bano Bamuidini Kakooza n'abalala abakkiriza emisango, naye nga ddala kituufu bakakasa nti oba oli awo baabasibako busibi kuba gavumenti eremeddwa okuleeta obujulizi. Baana bano baakakibwa, baateekebwako ekibeera ekyabaleetera okulabika nti baponduuka n'okunyigirizibwa ku kisenge, ne bakkiriza nti owaaye katukkirize bwe libanga lyekkubo lyokka eritufulumya nti emisango gino eminene ddala omuli ogw'obutujju, okusangibwa n'ebissi, okulabika nti baayokya poliisi ez'enjawulo n'emmotoka za poliisi ez'enjawulo. Emisango egyo nno bw'oba owere n'emba nagyo oluvannyuma lwa byonna kikwata ggwe. So agambye nti obusibe buggwa, naye obusibe buno buwedde butya? Yeeteeka mu bigere by'Abaganda be bano abakkiriza emisango, na butya ensi bwegenda okuba receivinga wano mu Uganda. Kuba bingi nnyo oba oli awo by'oba tokyasobola kwenyigiramu, naddala eby'obukulembeze, kyokka ng'ate olina eddembe lyonga Omunnayuganda okujja okwesimbawo mu kifo kyonna ky'oba oyagala, then n'okufuluma mu nsi ez'enjawulo kufuna bujjanjabi, kugenda kufuna mirimu n'ebifaananako bityo, oba tokyakkirizibwa. Reason being nti erinnya lyo lyafuna dda akatonnyeza akaddugavu ak'emisango eminene ddala egisembayo ng'ogw'obutujju. So nabwe kityo Akirewo Kivumbi era mu bigambo bye annyonnyodde embeera mwe yayita. Abadde so emotional by the way nga Atotola ebintu bino. Atugambye nti embeera gy'atasobola kwerabira mu Komera yatuuka ku extent eyagala okwetta, ng'alaba obulamu atunula ebbali n'ebbali, obulamu nga buli mu kaseera kazibu nnyo, n'alowooza ku kikolwa ekyokwetta si kirungi era kivumirirwa amadiini gonna. Naye omuntu waatuukira ku mbeera ekirowoozaako, mutuufu embeera gy'ayitamu eba yakazigizigi. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo, famire y'okuba nti abaana baafuna embeera ey'ekikangabwa olw'okulaba kitaabwe embeera gye baamuyisaamu, n'ebifaananako bwe bityo bimu ku bisinga okulabika nti bikola ki, bimulumira ddala ng'omusibe. Yeebaziza abantu bangi nnyo omuli ne bannamawulire abagezezaako okulabika nti bafulumya amawulire n'okulabika nti bagatambuza
ku nsonga ze. Omanyi omuntu wabeera mu Komera eyo naddala ng'ensonga ezimusibiza tezinnategeerekeka, bannamawulire ne bataba ku sayidi ye kufulumya mawulire na kubyogerako, kusaba gavumenti ereeta obujulizi obuluma convict ono. Mutuufu embeera eyinza okutabukako, naye bannamawulire omulimu bakoze gw'amaanyi nnyo okutambuza amawulire ga Akirewo Kivumbi, era waatuukidde n'okwoleza ku munye ng'agamba nti bannamawulire bano bambeereddewo nga newankubadde nti bantambuzaako ekiboozibozi nti neenyigira oba oli awo mu kkuba bannamawulire. Akirewo Kivumbi oyo yakuba bannamawulire n'aboogoloza biki, naye bannamawulire ebyo byonna ne batabifaakuuza oba kubinaawuuza, kuba eriyo ne bannamawulire abavayo nga bamuwaako obujulizi. Akirewo Kivumbi oyo twabadde mu kuziika egundi, in fact baali mu bitundu by'e Masaka eyo, kwali kuziika bwe mba seerabidde. N'atukuba bannamawulire twogoloza entale eziri mu bitundu by'e Masaka kuba byali eyo, naye bannamawulire bamubeereddewo nnyo ddala mu mbeera eno gy'abaddemu ey'okusoomoozebwa. Asabye gavumenti nti abantu babate ng'ate tewali bukwakkulizo, bwe kiba nti gavumenti eremeddwe okuleeta obujulizi obuluma abaana bano ab'ekibiina ki National Unity Platform abaakwatibwa, babate nga naye bwe bamuwuliriza ne bamuta. Tewali nsonga lwaki abantu baba basibibwa emyaka egiwera ena nga n'obujulizi obubaluma tebuliiwo, myaka 3. Butuufu kiba kirabika bubi, si bwe tutyo bwe twandizimbye eggwanga. Obujulizi bwe kibanga ddala kituufu, essiga eddamu zirikola, abantu babeera batya mu nkomyo okumala emyaka 2, emyaka 3, emyaka 4 ng'ababalumiriza nti bazza emisango balemeddwe okuleeta obujulizi. Lwaki abantu abo baba tebejjeerezebwa? Bwe kiba nti ababalumiriza obujulizi bubalemye okuleeta. Era ayongedde okukittaanya nti ekitusibya teri kirala wabula bya bufuzi. Ffe kuvaayo kuwagira idea yaffe na kuvaayo obaoli awo kusimba mugongo gwa Waakitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu na kukkiriza mu ideology ye ey'okwagala okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga. Mu kwagala okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga bantu bangi nnyo obaoli awo abawuliriza ebigambo bye, wakati mu kuwuliriza ebigambo bye ne bapikinga interest, ekibaviirako okulabika nti bafuuka abawagizi b'ekkungwe, abawagizi be abayimirira naye mu mbeera yenna, abawagizi be abongerayo obubaka obwo bw'abatuusaako butuuke ku bannayuganda bonna bekikwatako. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo, asabye gavumenti abantu bano mu kifo ky'okubasiba olw'okuba nti boolesezza obuwagizi bwabwe ku muntu ssekinnoomu oba oli awo avuganya gavumenti, abantu bano ebaleke n'eddembe lyabwe. Bwe kibanga ddala kituufu tutambula mu nfuga ya bwasemate ya demokrasiya ow'ekimemmette. Kyakubiri, asabye gavumenti bwekyo bwe batesobola kikola, ebyokulonda ebijjewo, ejjewo obukulembeze oba okugivuganya. Tumanye nti gavumenti gye tulimu ya bwannamunigina, gavumenti gye tulimu ya bwannakyemalira, tevuganyizibwa. Pulezidenti abaako paka Mungu lwamujjulula, naye kitali ekyo bwe babanga bakyasiba bannayuganda akakookolo nga babagamba nti waliwo demokrasi, kyokka nga buli we tugenda mu bululu kuba kwata, kuba kusiba, kuba kuwamba, kuba kutirimbula abaana. Akalulu ka 2021 ffenna tusaana tukeefumiitirizeeko nga tetunnayingira mu kalulu ka 2026. Akalulu ka 2021 realistically ke twalimu kaali kalulu kavaawo mpitewo nga newankubadde kaalimu ne restrictions za COVID. Bantu bangi nnyo abaagugumbulwa nga bagamba nti baganya okugondera ebiragiro oba amateeka agaateekebwawo okuziyiza ekirwadde ki coronavirus oba ki COVID-19 okusaasaana. Then bantu bangi nnyo abaasibibwa mu mbeera ezifaananako bwe zityo, naye nga baasibibwa lwa byabufuzi, naye nga ababasiba beekwasa kiri nti baamenya amateeka
agaziiza okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19. Tujjukira Sage yaliwo nga bakuta Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ka 2021 nga tugenda okayingira, yali Novemba 17-18. Abaana abattibwa abawerera ddala 10,000 ku streeti z'ekibuga Kampala ne mu Uganda yonna okutwaliza awamu. Ebyo twetaaga okubyefumiitirizaako nga tetunnayingira kalulu ka 2026. Ffe nga bannayuganda twandyagadde musaayi ogwo gudda mu kuyiika, ng'ate omusaayi ogwo guyiika olw'ensonga entonotono ddala. Kuba ekyaleetera omusaayi ogwo okuyiika kuba nti waliwo abasayidi emu abaali balina oludda mwe bakkiririza. Oludda lwe bakkiririzaamu ne balaba nga obuulyawo teruweereddwa mwaganya kuvuganya mu ngeri eri smooth, mu ngeri eri nomo. Kuba omuntu waabwe bwabanga yali ali mu kampeyini atambula, omuntu oyo n'akwatibwa, abantu bano ne bavaayo okulaga obutali bumativu, ne tulaba amasasi ku nnyama. Mutuufu ebikolwa ebifaananako bwe bityo biba byennyamiza era bireetera abatunuulira ebyobufuzi by'ennyaffe Uganda n'okubyefumiitirizaako okukemeetererwa emmeeme mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Naye wakati mu kubanga tuyingira akalulu ka 2026, ebikolwa ebifaananako biti ebyokuwamba n'okusiba abantu ab'oludda olumu abalina ideology mwe bakkiririza byetaaga oboolyawo bikomezebwe bunnambiro, abantu baleme kusibibwa lwa byabufuzi bye bakkiririzaamu. Kuba gavumenti eno eri mu buyinza, ebimu ku byagireetera okulabika nti ekemettererwa emmeeme n'okunyiiga ne bagamba nti waaye katuyingire mu nsiko, nga bakulemberwa Mwami Museveni n'abo abamukkiririzaamu oba n'abo abaalaba nga ddala kituufu embeera gavumenti y'Obote gye yali etaddewo yali ebasindika eyo mu nsiko kuba mundu okubeetakkuluzaako okufuna obuyinza. Bino bye baali balwanyisa ebikolwa ebifaananako bwe biti. Bantu kuvaayo nga balina endowooza zaabwe mu byobufuzi ate ne bakwatibwa bubi, abamu ne basibibwa, abalala ne battibwa mu mbeera ey'amankweto oba mu mbeera etategeerekeka. Naye nga ebintu bwe bityo bwe bitambula, Akirewo Kivumbi ebigambo bye bityo bwe bitambudde, naffe ne tugezaako okulabika nti tujja okwongera okubigaziya n'okubyefumiitirizaako nga bannayuganda wakati mu kutunuulira ebyobufuzi mu kifaananyi ekigazi. Tuyingira akalulu ka 2026 essaawa yonna omwaka ogujja, nominations ne campaign. Tulaba ennongoosereza ezijja mu byokulonda nabyo bikyakubibwako empawa. Abamu ku b'oludda oluvuganya gavumenti bagamba babireeta tebabireeta mu mutima mulungi. Ebyo byonna tugenda bba tubitunuulira naddala nga tuyingira mu kalulu akavaawo mpitewo 2026. So mumwekumire bwekuumizi ku mukutu ogwa Credible Media UG, tujja kujja nga tusoosootola awamu n'okumulungula amawulire gonna nga bwe gatambula mu kisawe ky'ebyobukulembeze. Mwekuumire ku Credible Media UG. Ganja Fadi Gemanya, kye tubasaba kwe kulabika nti musubscribinga, mulayikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulabika nti tutambula ffenna. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.